Rema Namakula avuddeyo n'agamba nti ye yeewuunya abantu b'omulembe guno abavubuka okusingira ddala ab'omulembe guno omulembe guli exhausted gutya ti oli avaayo n'agamba nze ku social media nze nina kino nze nina kiri nsula gindi nvuga mmotoka gindi ne bafeekinga obulamu. N'agamba ye yeewuunya takyabitegeera era n'agamba kakati awo wenzijukiridde ono munnaffe Samantha nga yatugamba oba Samantha mumujjukira gwe baabanjanga ente era nze nina apartment tulina apartment Entebbe era nze simanyi tuli tuti era nze bawange bitya bannange be bano nno Lema baayogerako kaakati ddakiika y'emu tugenze okulaba ono Chikeni ne munne ate Chikeni emmotoka bagimubanjako ate simanyi biki bagibanjako simanyi sente mpitirivu ate kati avuga ya bbanja simanyi takyalina waasula apartment yaggwawo bannange Lema Namakula ayogedde point kubanga abantu basusse okweteeka we batalaba neyeteekawo nsula gindi nina kino nina kiri kaakati n'alyoka sakufa abatalina kye tulina ku bunkenke n'atuteekako obunkenke ne tugamba bannange ffe tetukola kumbe tukola yakulaga ayina kino ayina kiri kaakati byebyo ebya Chikeni naye avundeyo ne munne batabusa atandise omwabya kyokka bulijjo ffe tulaba omwana avuga benzi simanyi biki kumbe te benzi era Chikeni wane mabega yavaayo nze woba gwe taata wange ngenda kuwa simanyi miliyoni mmeka bannange internet eni egenda kutuleetera obuzibu. Samantha nga yayogera kati ali ku live asaba mutwalo ali ku live akola biki naye mmwe tugende mpola kwa social media gwa muzibu nnyo era nga si mwangu gwa kutegeera abaana beesoma ayina n'atayina mulimu okukakasa era awo naye ebintu bya Chikeni n'oyo comedian era si byangu watya nga batuteze kabadi nti oli naye akole kyano ye ekwateyo mangu nti oba natuuka mu kwevuma mu kweyogerera ebisongovu kyano zijja kudduka mangu ebyo tetubimanyi buyinza okuba nga batuteze akabadi naye nga sofa awo we tuli era ge mawulire agatambula waliwo amawulire amalala agagenda mu maaso nti Dr. Jose Chameleone nti ne Daniela baddiŋŋanye era kigambibwa mbu ssaawa yonna Daniela mwandimulaba wano e Uganda ng'akomyewo n'abaana oba bituufu oba nedda oba bano aboogedderwa kuba nti balabye wanino ku Mother's Day nga Jose Chameleone asindikidde mukyala we message awo simanyi naye nga ge mawulire agali mu nkuubo agayitingana byonna nga bigenda mu maaso naye avuddeyo n'agamba nti tetuganye okulayira kwawedde ne beerayiza naye still tukyayagala kulaba ku DR phones nti tekigaana yadde baalayidde azipostinge tuzirabeko. Kino ekisanja muzeeyi yakituumye nno siriipu naye ate kyalaze nti mmwe mwayitirayo dda mwebakadda simanyi kiki kibapapi oba kiki ekigenda mu maaso e Uganda awo we muba mulaba bulungi. Muzeeyi yalayidde nga guge mazima Electoral Commission ekulira ebyobulonzi mu Kampala oba mu Uganda kyaddaaki paka kati tebannapostinga DR forms. DR forms kyekize empapula eziraga nti polling station bweti ne bweti mu district bweti ne bweti ono yafunye obululu webuti nono nafuna obululu webuti no webuti tebannazipostingako ate nga mu mateeka Electoral Commission etwala ennaku 15 okupostinga DR forms ezivudde mu kulonda. Tukire twalonda ennaku z'omwezi nga 15 Januari paka kati batuuse n'okwerayiza tebazipostingangako. Kati ani eyawangudde oyo gwe mwalayiza abantu be mutaagala bamanye yabaffe Minister of Education and Sports First Lady Mama Janet Kataha nga teyabaddewo ku kino ekisanja naye ng'ebizze byonna mu kulayira kwonna gy'abeerawo. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso awo e Uganda bannayuganda abasirusiru kyemutalaba kyemutabuuka. Kagame owe Rwanda President Kagame bagamba aba anko wa Muhoozi naye teyazze mmwe
kino ekisanja yadde wakiyisa kisanja no sleep mujja kiwulira mwebbira enjovu byabakama up to now tonna postinga DR forms eri bannayuganda nga muvaayo mulayiza omuntu wammwe. Imagine bannayuganda kitembawo obuwanguzi bwabwe abantu mubeesibyeko kati mubeekakako bwekaki. Vuddeyo omukulu Idrisa Musoza aka Eddy Kenzo ayozaayozezza mukyala we Honorable Minister Fiona Nyamutoro olw'okubanga yeewangulidde awaadi ey'okubanga ye minisita eyasinga okukola obulungi ekisanja ekiwedde. Afuddeyo n'amuteeka ku mutimbagano gwe ng'amuyozaayoza okubanga atuuse ku ekyo. Vuddeyo mawulire si malungi ate agava Butambala kigambibwa nti ate poliisi yazzeemu okubanga ekwata abawagizi ba Honorable Muwanga Kivumbi. Kaakati bamanyi nti abakulembeze abandi basigaddewo nga batu wumba yani so mu byobufuzi kikyokola naye okola ki omugjawo so musango abyabufuzi kuky'abaana si kituufu ng'abamu bali bagamba nti eno kooti esobola kusaza musango gwe mu mateeka bw'okola state bw'ekola omusango mu musango ogwo omusango gwalibwawo eno state yakakola emisango ebiri ezimudde buli kiragiro kya kooti kyekyagiwadde mu kugenda mu maaso n'okuwuliriza musango gwe buli kiragiro yatuuka n'okugamba state attorney nti ye bw'wabaawo ekiragiro ekya kooti eno ne wabaawo n'ekya DPP yagenda na kiragiro kyani nti DPP kati yali mu kooti tulina okwenkanankana omuwawaabira n'awaaba naye kaakati ono agamba nti ebiragiro byawaaba bye birina okusukkuluma ku biragiro byaki bya kooti kwe kubala ate okgenda mu maaso wa mu kooti eno kyekyo lwaki kitusanyula abantu mwe mwennyini nga constitution bwegamba mwe people power obuyinza buli muki nga article number 1 wekola ki kabakwata abantu nga bwe babakwata mwongere okulaba nti nno mulembezaamu kubana Facebook nasigala wano nga tumwofeka oba oli awo naffe banatukwata so ekyabaana kumenya amateeka ga mirundi esatu Human Rights Enforcement Act, Children's Act ne Constitution bwe yetuuka ku ddembe ly'omwana n'ogenda mu maaso wano n'omusango guno kikyamu naddala nga kooti naddala state ng'eremeddwa okgenda mu maaso naki n'obujulizi n'omusango ogwo eremeddwa okgenda mu maaso nakutwala omusango mu maaso ekyo nakyo tuvumirira okuba ekisooka kikye tusaba tulowooza omusango guno bwaba tebanana gugoba singa Kristo guli ku baana ogwo guba andibadde bagukola ki DPP yandibadde ogwo yagujjamu dda n'enta kubanga Honorable Muwanga Kivumbi baatugamba lunye tiwakiriye newankwati talina musango ayinza okugamba omusango gwe kuba munnabyabufuzi naye kati bano omusango obavunaana kuba bato tebamanyi bali wano naye ne babuuza omusango baliko tebagumanyi bagoberera bugoberezi abo waakiri oli munnabyabufuzi ne batusigala naye era kwe kulowooza kwe ne bano abaana bamupatiikako mu ngeri gye mbanyonyodde si kyabwenkanya kyakunyigiriza ddembe lyabwe era basaana bateebwe DPP tumukubira omulanga DPP yandiggyewo omusango ku baana nga bw'aggyawo omusango ku balala bonna kubanga tebalina misango Kasuubizi agezezzaako okubanga annyonnyola ndowooza mubitegedde waliwo olutalo olugenda mu maaso Speaker ne Kabanda awo nno abawagizi baabo ate nabo ne beggulako olutalo abawagira Kabanda nabo ne batandika okuba nga ate beeyogerera ebisongovu n'abawagira Anita Among ekisesa nti bonna abandi oba nasoose n'endaba nga balinga bali ku sayidi y'emu naye ndowooza ate omulala we yalabye nga oli ali ku sayidi eri ate ono n'akomawo n'ayisaamu munne eggaali bino olutalo luno terunaggwa olwa Nammeere Justine
ne Full-Figure. Kakati oluvannyuma lwa Full-Figure okubanga alangira Nammeere nti tanafuuka na MP era tanakonfamingibwa, n'amugamba nti obululu wabba bubba ennyabo tewandibadde kukola ki. Nammeere aziiza omuliro. Gwe gufuulufiga gubizibwe kimafuulu mazifuulu mbizi obukazi ogwajjula sitaani gufaanana sitaani gubinga kibizzi ate gwakula bubi guwunyanga kivundu ate sitaani n'akuteekamu obutima obusingayo obubi. You are nothing. Gwe fuulufiga ndiwo okutraumatizinga ne bw'owulira linnya lyange okugumuka mutulu n'okwebaka omira mpeke za tulu because of Nammeere traumatizing you. Ojja kubeera mu depression paka olunaku lwoli esonyiwa naye. Kakati Kabanda yakutumye nti ojja ogambe Nammeere ebyo ebintu ebyekisiru. Wali oyagala gundi akwane, wali oyagala Kabanda akwane. Kabanda afaanana Simpoke. Bwe tolaba nti Kabanda afaanana bbaawo Simpoke bwe wakwata n'ozaalamu akabizi n'osiba. Bbaawo Simpoke yafaanana Kabanda eyo levo yo. Eyo levo yo. Akatwe ka chapati bimufaanagana. In fact kateekawo ebifaananyi awo. Manyi Huzayoli yabeera mu social media zange gwe ngamba nti kati teekawo ebisimaye bulungi bwe babikola. Teekawo ekifaananyi awo. Bwe tukalaba kafaanana Simpoke Kabanda. Simanya Kalamuko. Kalamuko kakutumye nti genda otandika okulumba Honorable Nammeere. Mbu simanya wali weekwanira Kabanda. Simanya Kabanda yali oh please. Omuntu abadde mu parliament Kisanja kiramba ne ku ssente zonna zabbye even before he went to parliament naye ng'akyafaanananga mukene. Nganze mwagaza ki? Please, nina papito wange. I am a one-man woman. I don't do man. I do a man. Alinga kyakulya mwami Nsubuga. Gweva ku bino akalulu kaali kamumazeemu okubambi. Yabonaabonera nnyo mu kalulu ka mukyala we naye yajjayo wino. Enkyo ojja kumulaba omwana w'omuntu. Abasajja abanyimu okugamba nti musajja obadde ki? Kabanda obunawe obusajja obufaanana Simpoke gwe gwabuli obunawe fuulumbizi. Kuseba ovuddeyo gy'owolereze Kalamuko. Kabanda ebyo Kasolo byakutuma genda ogamba abantu Nammeere yali ayagala mukwani nze nga Kasolo njagala nkwana mu lulimi ki? Oyo atamanyi Luzungu. Kankubuulire waliwo atakimanyi nti Kasolo Masaka akwana buli mukazi naddala abazze mu byobufuzi. Mbu Kasolo simanya Nammeere wali oyagala Kasolo akwana. Are you stupid? Even ebigambo byemwogera, do you even listen to yourselves? Nze Mukama Katonda yampa obulungi nampanga nakula bulungi nenzaalibwa mu famire ennungi ate nemba wa mukisa ate nemba mugagga ku mutima ate nemba wa mazima. Tewali reason yonna lwaki mba neekwanira omusajja kuba n'abankwana bangi nnyo unyomba n'engoba n'enfulumya n'embulookinga ku masimu n'enkoowa ne bwe nkyusa simu era bazinoonya ne bazifuna kakati ate nga lwaki neekwanira. Kasolo abalina amagezi bakimanyi because ali so much into black magic. Bwakwana abakazi naddala ab'ebyobufuzi aba ayagala kubbako omukisa. Of course fa abamu nga Nammeere asooka okukwana ng'omusajja omulala because I mean Nammeere is pretty you know naye ng'ate ne hidden agenda endala kuba kukubbako omukisa. Shining star kugibba. Nze nabuuka mangu ndi muteeketeeke. President Museveni yatandika okundera n'okutuguluminga politically nga tuli mu university NRM University chapter nga tutumira abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga Honorable Moses Byaruhanga nga ba Honorable Mukulu. President n'atubuusa ti bw'oba mukyala n'oteekuuma ogenda kugaba eddoboozi lyo ogenda kugaba future yo. My friend, nze nzijemu abo. I look like a woman because I'm pretty and all, but I reason like a man. Omusajja ntuula naye nga mu bwongo ayogera na musajja munne. So I don't fall prey ku obwo obusajjasajja bukasolo buleeta eddogo lyabwo tebwasoma. Buli mukazi azze mu byobufuzi kamulabanga agenda okutwala akafu bukolerera bufu. They can't be without bufu. Ku bakazi baalina kuliko omukazi afaanana Nammeere. Kuba obukazi bwakuŋŋaanyiza kafaamu kalamba. They all look as miserable. Wa low maintenance. Kasolo wa low maintenance. Tasobola mukazi nga Nammeere. I am a high maintenance. Chovola banti, I live in Kizungu, mu Masaka. I live in Kizungu, plotted in White Avenue, 2 gates from the President's State Lodge. I live in Mirembe Villas, the most affluent neighborhood. Now ulidde gwe mazo oyogera gwe Full-Figure. Mbo oyogera ku Mirembe Villas. You don't even know Mirembe Villas.
tosobola ne bwokola nga bwofa bwozuukira emyaka emirala 100. You cannot be anywhere near these grades. We look at communities, not just houses, communities. Mirembe Villas is when I'm going to take a walk. But the neighbor same, but they promote them, considering tomorrow I'm going to it's when I'm going to take a walk through the community. It is safe, very clean, very fresh. And nyumba za mno za mitwala abiri eja dola, just a 3-bedroom bungalow. 4-bedroom de singako. Enyumba singo kuba cheap webu condos, mu apartments, the $160,000 US oli mu million bitano. Just gula condo mu apartment. Mirembe Villas toda muko jogera ku full figure osulanga mbizi. Osulanga mbizi gravity abantu ba fans ba gravity back tracking her down. Nga gravity si abatumye ne ba fans back tracking nga bagenda kuku. You knelt down no kubira gravity. Abegayirire bakuleke. Neba akwata videos ewantu obeera zizo. Osulira ddala nga mbizi. Gwe tokkirizibwa na kwogera ku muntu yenna. You live like a pig, you look like a pig, you smell like a pig. Baku blocking buli wamu. Ne government tufunye kubuli gubi. N'enzija gye wajja bakuleeta kusirisa. Kisa kya Mukama yagamba bakuleeta bafune we bakusirisiza. Ovuma first lady, ovuma president. Nyene bakutereka. You blocked everywhere. Oli wokwekoza ofuna bubuloga ne bukugoberera ne wesitamya kumpi n'abakulu buli govira jayo Soviet nga awandu obawunyira. So sikutya wazaawo ng'otiisatiisa lunnabe ngenda kusiba abantu ne bagamba sooka osibe wali osuubiza Nameeri ebibyo byakomawo. Please, by the way, nkuyambye na buyambye okuddamu. Nkuyambye nnyo weesune nako. Genda weewole obutoge bw'omukazi gwe wagaana osasula. Genda akuwoleyo obutego okole celebration nti Nameera akuzzeemu. Tomorrow I am swearing in. After my swearing in, sisobola kuddamu mbizi nga ggwe. Sisobola. That's why ngambye kamuddemu before swearing in. Watuma Godfather ngambe mbunkuwe ssente ondeke. Nagamba Godfather I can't. Godfather, I'm sorry, oyinza okuba bambi gwe wa intervene nga simanya akutumye. Nagamba Godfather sijazimu. The messages are here. The messages are here. The messages are there. Namugamba sisobola kuzimu. Nagana. Nagamba let's finalize. This is Godfather. Let's finalize if a good image. Simanya bichi. I was very clear. Kale sisobola kuwa full figure full mizi sente. I can't. Ntimanya yagala nkuwe sente. By the way, bay. Oli wa lice. Fugenza okukwata ne kuwa $1,500,000. Visitor no sirika. I can't buy you. So ukugula and you shut up. No kumpana, no mpana. But I prefer to traumatize you. I prefer to depress you. So please, obusajja simanya kabanda, simanya kasolo, obufaanana simple ki, obufaanana kabako ka simple, obwa level please. Please, I make love in English. Siganzibwa busajja butaasoma. Kasolo agenda ku floor ya parliament ajula kumenya mizindaalo. Buli lwagenda ku muzindaalo gwa parliament ajula oluzungu lujula ku mutugiro. Tomututiisa n'obwo busajja kakutumye genda oyogerere bwoti Nameere. You think you will shut me up? Ochimanyi nti you just dirty mouth for hire. Bakupangisa bupangisa. Singo badde owagira speaker ku bintu ebibadde bimukolwako ne Fuji eri mukolwako Honorable Nameere n'avaayo to stand up for her. Ate n'olumba munzi. Just wabadde oyagala attention, wabadde oyagala bakuwe ssente. Nobody is gonna buy you. Umanyira wana abantu oyogera ku bazadde b'abantu. Taata we yalwanira di NRM gwe full figure. Obeera ogamba musimanya taata we yalwanira NRM. Wabadde wegayirira gravity aleme kufulumya information ye. He was your neighbor, akumanyi. Taata we yakukwata n'akwata ne baganda abawala n'omulenzi n'amusodomizing n'amuli ebisiyaga. Abantu ku kyalo ne bamukuba amayinja yafiira ku poliisi. Okumaliramu kwe kulwanirira NRM gwe kifulumbizi. Taata we yafa kukukwata bamukuba nga yabakwata n'abavunza. Kati bw'oba oyogera ku bazadde b'abantu, please funa level. Nze my mother bw'oyogerako omukyala yafa yawummula. Ate yafiira mu kitiibwa kye president w'eggwanga lino yamuziika. She's a winning mother. Ne mu kuwummulako she's winning. Kambubulira eriyo abantu nga baafa naye ng'ate they are happier than mmwe abamu abali ku nsi naye nga muli mirambo egitambula nga gwe kifulu figure. My mama is a winning mother.
She was married to an MP and minister. Her daughter, moreover in her presence, rather in her absence, whether spiritually she's present, her daughter naye afuuse MP. N'ebirala ebirungi bijja tojja kuntiisatiisa. I repeat. Sitisibwatiisibwa mbwa. Mwesootinge. Team Triple A. Gambye nti ogwange kubanga nkutuusaako gonna gatambula era ng'oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era olutalo lukyalanda.